Eno katujitandike. Tugenda maaso mpolampola era nga Saleke ndio subwa kagoma habati ku screen tutandika butandisi era nga tugenda maaso. Saleke ndio subwa Mukisa Gerard ekyali ntandikwa Mumbejja hali yetingane ku screen kwali tukyatandika butandisi era nga kino kina Uganda Lukanga Patrick ekyali ntandikwa tulira obudodi eruda Kasozi Isaac ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola era nga Saleke ndio subwa Lubira Gerard ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso mpolampola n'abatanzilinda tugenze ku kino Uganda wa Magwe atenga zino zazeetaaga osanga bulunyo mu modern movies wali ku Majestic Plaza level 5 ekyali ntandikwa Kobo Hanji Salama Wangusi Peter erinyo liwulira nga lyengulu eri Wangusi Namutebi Bera ahimbisibwe karo ekyatandika Saraji Madi Nangobi Jessica amanya mugawulira noza nakagoma mukawulira Semwogerere Abudu ekyali ntandikwa katu akatumanye ku mulundi guno efirimu etandise Imbaru gye tulaba leero era nga kina Uganda omuntu ayinza okunyonyola munenti gundi twawulidde bagenda omubaga ekiki ekyali ntandikwa n'abatuliriza amawulire kusamba kakati waliwo agenda maaso n'okulengera eggulire gakutuusibwako Namutebi Bera ulira eggulire ebyobuwanga by'ebiguso embaale biggulu kakati boogera ku byobuwanga ebyobugisu kibaawo buli sizoni nga buli ataagisala oba olina okunoonyezebwa omusasi waffe ekyali ntandikwa tujja kumanya kiki ekyo kiba kijambiya ate nga kitalazeemu kati gwaba tannawakugira oba mukutya kwereere teri bino nti bamusanyalaza kyovula abantu abamu bekwese mawanga otonya omusaayi wali eringa baleeta ejambiya oba gwe oludde erosi n'akabazi kakola ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola Imbaru gye tutandise mulambalamba ku mulundi twagala tulaba ebyobuwanga by'ebugisu olina okunyweza akati ne balyoka bakukkirira n'olyoka owulira lipondi waliwo afunyemu okutya owaayi ndowooza kati omwaka gwa Mbalu season kati ono ye akirabe ne ba bizinensi nze temutya amanyi gye beekweka nze munoonye bunoonya zange nze nja kugira ndabika enimba bulaga gye beekweka wali ali abagisu beekwekera ddala badduka ewaabwe embaale ng'ekibajja embaale kutya ki ekyali ntandikwa tugenda maaso kakati waliwo gwe bakutte bukyadduka bakuyigga newe kiba kyetaagisa mafumu gavaayo odduka ogenda nayo bakunoonya mpaka waliwo gwe baguddeko wano ate bw'opala batwaliramu n'edduulu oba obiyita byakuzannya tereera ekyali ntandikwa kino tulasina Uganda era nga eno yo yembaale kakati waliwo gwe banywezezza odduka wano musajja omukulu ogenda wenegu amanya bawaawe yakiwulidde ku mawulire kitandise n'okujja mu tulo bagitutte waawe maama omanyi ekintu ekikuyiga mu byobuwangwa obeeraawo nga wooli toteredde kiki beibe omwami omanyi omwami okugugumuka mu tulo ng'ekimugugumuddeyo kyekiroto kyafunye ekyekyekango ekyatandika butandisi Imbaru Embalu omwami ono agenda okuzuukuka ye yaloose kwegamba bamunywezeza lwampaka ate nga amugamba engeri gy'adadduse n'okwekekera ebbanga kati bagenda kumutwalako nekiki n'edduulu kyankya yokunywa tunaafuna ebyokunywa mukulu yono nyinimu omanyi ku makya omukulu ng'agenda ku mulimu single line aba alina okulabika ndi afuna ekyokulya omwana aliwa budde bwagenze dde omwana tanaakulabika ndi yeetereza ogenda ku ssomero ye taata ewaka businessman
omwana tabamuzuukusiza obedde tayagala vaayo naye ng'omwami ono yafunye ekiroto ekyamubya enkyukwe kwe kuba niyo babadde bamuyigga abamwetaaga okuleka ni atuukiriza ebyobuwangwa bataama butaami. Tugenda mu maaso ekyali ntandikwa eya imbalu embalu seetano taata muwala waabwe gwe naakani muzuuka leeti temwagala genda kusoma taata mbadde nkyetereeza mwali taata taata munanga ebintu ebimu mba nina okwetereza nti engoye tezibadde enyoze taata kekawalake lengera famire kwegamba omanyi ennyuka n'akaveera nga taata nnyuka n'akaveera ogiraba omugaati gugendako bulubandi so nga mu maka agamu omugaati ogwo gulondebwamu ennaku olutali lwa sando gukwatako oba ojjagalamira gwe omwana ewaka ate wootuuka mu bitundu ebirala wolengerera ku mugaati omanya krisimansi eyengedde kati ebintu by'ensi byo tebyenkanankana biringa ngalo. Taata ali mu kuyomba yebagamba omwana balina omuwoleza engoye ekimu ku bintu batalina kulekani yalwako kati obudde buyise eyandibadde ali ku ssomero atawuunadde mu byengoye n'agaana ebyokulekani omwana ono bamukiriza okuddamu okoza engoye. Kyagala mumaleko mirembe. Mwana bamukuzizza ekyejo nano n'amagi ga nnyina mu maka agamu ejjibalisika ng'omwana amaze kwebaka era ne taata abuuza musoka ali mu buliri saako fulampe ntulabe kale nno ebintu byegundi ebyo byakwegendereza buli kimu olina okisabira katono bakikutuukako. Tugenda mu maaso yangwa tugende ku ssomero nkutwale. Taata alina okulekani atwala omwana ono ku ssomero naye ate oluvannyuma ng'avuddeyo alina okulekani ate naye adda ku mirimu gye. Musajja muna bizinensi nnyo. Efirimu tulaba kina Uganda era nga kye tulengera kino kyo kikwata ku byobuwangwa by'emu Bagisweri ekimanyiddwa nga imbalu. Katwagala tumenye imbalu eno lwakuba omulala wano aba aginyumya agiyita egundi ki embalu. Mirimu tumulengera agenda maaso n'emirimu talina buzibu bwonna. Abala bitabo yetegereza ebitabo agenda maaso n'okwetegereza ebitabo. Bamukonko naye mugagga bosi nga taggulawo. Bosi gy'oli mukulu. Are you there boss? Mutaka nga ayingirawo. Ate gundi gwe ofubanga nnyo ogenda okwetegereza mugagga. Bannange. Bosi omanyi oli bulungi ali wano otulaavaayo agugumukayo nga bbomu. Jangu tangoba yamugugumudde okimanyi nti onkanze ekintu ogira okonkona muntu batagize toguwaki oba oyongera okuyingira gwe tolaba ndi omukulu abumudde bosi tokyebaka kiro nina obuzibu ekiro nsula mu dduli mulandi gwe ngojjoowoza aleka abaako gy'alaze asula mu dduli mulandi bosi Duli mulandi yenki kakali bosi agamba ennaku zino alina ekintu ekimusumbuwa aba yeebase n'ekijja nnyo mutulo nga yeebase. Wulira kakati ekyaleeta obuzibu yali yatya ekyambe bosi ebyobuwanga byamwe nga bwe mbimanyi newogenda Bulaya nodda baba kusanga olaba bagamba mbu n'omufu bw'ofa nga tosaze
era bamala kusala okuziika. Kali kwegamba kya bulombolombo topyesigala kungulu. Amagezi genkuwa ddayo okole ki? Ekyangwa kiri kimu ate olina okwanguwa kubanga munange ebeerako siteegi eyakambe emyaka we giyitawo emingi kiba kijambiya buli weekula ennyo eba ekaluba kati oluusi evaako n'akaki n'akabazzi kati awo ekyangu wandibadde ogenda kati nenga ntya kintu kiri bintu babadde bakugoba bajja okugoba bwabangoba mu birooto tebannajja mu oligino kale weddaawo efirimu ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso Imbalu gye tulaba boosi akyatiddemu yamugamba ekintu kimu gwe kyolina okumanya olina okwegendereza ng'akwata simu muntu akoze atya nina gguma za mbiro bali bo tebaagala bino byagenda kusannyalaza kiri kya buwangwa ejjambiya ekuyita ku lususu ng'ogiwulira. Kale mugagga atandise okutya n'okwagala okudduka ku mirimu gye. Kadi yasooka n'akubira muganda we ayagala kumulaba. Kakati ninda amwawo nzije nkulabe. Ekyali ntandikwa eya Imbalu. Kansooke ngende ndaba ono kubanga okusinziira ku birooto byenfuna ate noono byaŋŋambya nina okuyiiya. Olugambo lutambula wale liboosi tasalanga ki? Ali wano onalebo alina okulabirira. Ngogambye omugagga yandekedde emirimu naye omusajja ennaku zino okimanyi nti takyebaka kusinzira nga bwannyumiriza. Aloota bamuyiribya nga baagala kumusuuza ebriefcase bamubba. Ngenza okumukunkuna wali abadde ali mu birooto era waagugumuse andabye ng'akutte ejjambiya naŋŋamba mbw andabye ng'akutte akambe mbw ate atya okulayika ndi bamuggyako egu atya kumubba tonyinyonyola kiki kibamu ngenza omukoonako naga mugindekere yange eki tayagala kumusala gundi gweno Imbalu yasoose n'afuna ekirooto awo nga bamuyiribya ne mugamba kati gwe bazza kwenta salanga nga bagamba olina okusala ku myaka emito kuba ukyanguwa naye buli wosala ku myaka emikulu oba oli mu buzibu. Nze nange mugambye agende bamuggyeko agire nga tewanayita myaka mingi neera. Omugagga bulijjo yatukulira kumbe bulijjo mugisu. Kumba ayogera Oluganda n'okugerengero kumbe weeri bulijjo. Kati balina okuleka ni bamuggira bamusale. Tugenda maaso. Bo balabye ng'ekituufu omugagga alina okukkiriza aggyibweko topi. Kati ate ono yagamba ekintu ky'abagisu kino tekiri bubi nnyo mu byobulamu kubanga ebakusala gundi eyo era osigala oli muyonjo
so n'emirimu egimu gibajanguwa gamba nga n'okutangira obulwadde obuyinza okukwata mu ngeri y'emizannyo giri egy'emizannyo. Kati kiba kirungi n'osala embalu kobe nga toli mugisu. Single line. Kiba kirungi n'osala ki? Embalu wadde toli mugisu. Kuba kyongera ku byaki? Kubya. Lengera firimu yino. Eno yo gye tulaba y'ebugisu. Kakati bosi yono takoze lwambula lwa ssente wabula ekimutawaanya byebirooto eby'ennaku zino ebyagugumuka. Ebirooto byagufuna ennaku zino. Ekyali ntandikwa ono aba ali awo. Ora sijja kukwata mu kubanzidde oyo. Mujibaleko. Nga munyirira. Mama oyo mukyala yimulaba. Mulamutebadde mubi. Kishigali abadde ki? Kali eno mbadde nati bwensibeyo wansi. Okay. Ali mu kutereeza gaali. Makanika. Nsonga kyati baba. Kakati kyekiriwo aze wa brother we. Ennaku zino mukyalo eyo walayika waliisa embeera si nnungi. Badde njagala ogenda okyaleyo ko mukyalo. Kumbe agala muganda wagende mukyalo ewaabwe Embaale. Alabe oba kiki ekigenda mu maaso ku kyalo baddala kituufu ayinza okuba nga ebirooto byaloota byagala kumuzza ku kyalo. Ekyalo eyo ndoota bwonakano ayinza okuba baabeekasi balamu. Wakabadde ogendayo okwo. Yagala ngende ego teyagala genda ate nga ku TV balanze basala ennaku zino. Webityo. Kiroto. Bishwalira. Kale. Twina kitwala nnyo nga kikulu. Kakati nibalija kugamba. Kadi n'ekirala. Banja kutumako Masaka. Onoogenda ewaagondye newa. Baba TV ng'eranga nnyo. Ate babadde ayagala kuyita mu Buganda dde e Bunyolo kubanga babanoonya nnyo mu Buganda. Motoka. Obanga okuyiga ng'enjobe olw'okuba tonnasala. Naku zino ndi bizebizemu ate nina safaali. Wanditumye omulala. Kumbe ono naye amawulire tagayosa. Wemalire. Kintu ky'okuku. Unobudde bugenda kuba kutuusa obunyo. Tugenda maaso. Ngenda kujjayo. Kati omanyi? Kaleko mu office. Kale baba. Kadi kansooka nzireyo ku mirimu tujja kulaba ndi kale. Edde ku kkubo. Kale baba. Mala otereereza omugaga emmoroka y'eno. Kono ni kale. Maze. John. Malabeko. Brother ali mukanika. Oli ne yeeyongerayo. Eyowe. Kyali buzibu. Kanga tuddako Embaale yennyini. Bannange bakyala bannange ensanyusa. Waliwo tabamiruka atudde meeting. Naye nga ndaba muli batono. Bazze batono. Naye tetujja bagumiikiriza. Abasigadde tebannaba kujja naye meeting eno genda maaso. Ensonga ezo za bannaffe abagiswa abali muno nga tebannakomolebwa. Ulida. Waliwo obuzibu n'abakyala. Nze wange Muganda. Kati ey'ensonga nze ne bwe sandize ndaba. Ono omukyala Mugisu yawaso. Abakyala. Mbadde ali Mbugisu. Ono bbawa ali Mbugisu. Ewama linda. Gwe gundi gwe Nakayima ngenda bulungi. Nja kukyamusa. Laba ekigudde wano. Oli mukyala Mugisu naye bbawe yamuwasa. Muganda naye yamuwasiza mu Bugisu. Babasale tebajja kuwasa bakazi baana beeno nga tebasaliddwa. Kiguddemu olutalo. Bannaye twazze kuteesa si kuyomba. Abali mu Bugisu basalibwe. Lwaki tetujja kugenda ate nze owange temujja musala. Owange talina mbalu alina ŋŋanda vaayo. Kati ogenda okwetegereza meeting okusinziira ku bulombolombo atasaliddwa nga yawasa Omugisu agobe ku kyalo nakakana.
Tulizaganyiza ku ekyo. Ulira. Nawe abatannakiriza aganya bunze sigenda bivaako kubanga ne bba Nze bba wange nga bamusala wono agamba tyamu tebajja musala. Owange bw'aba omuganda tebagenda mu Nze wange muganda bajja kumusala ebyosaaga. olaba oli bamusala naye ate owoono omugisu Wano waliwo akikumamu nampeebwa babasale. Babasala baffe nga babasala. wangi nnyo. Kale ekikwata naku kyogoba ku kyalo. Bano abakyala Wamma bano boogedde bubi. naye nze nja kwogera n'omwami. Nze omwami kanjogere naye ndaba obakkiriza. Yazizza nnyo. Awo kirungi. Awo nno obugalo. Kasita boogedde ku kyogobwa ku kyalo. Oli n'akyusaamu ekyaputa. N'abakya. Ne lwako wano basoose kubuguma munnange. Naye nga nange ndi muntu. Nange kennyini njagala omwami omuki. Omukomole. Bamubaage tondekanire. Kireese obubi. Omulayini zibadde nnyingi ate nga ziri ku Tonsiigasiiga koolyo. Ayina gw'atakkaanya naye. Kaakati gwe nga gwe omuganda ne bbaawo omuganda. Bbaawo bw'aba agaanye okukomolebwa tetujja muwaliriza naye nga kirungi omusajja okumukomola. Owulira? Kirungi. Naye okusinga kiri eno. Era kyova olaba abasiraamu babattanira nnyo. Lakini kama anasekula matooke banakirizanga banasemanga wao mama. Oli muganda. Ono muganda mbubambejja. Naye mugambe ssebo. Olw'ebirwadde bino. Ajja kkiriza munnange olw'embeera bagamba nti omuntu omukomola abeera muyonjo ate n'ebirwadde tebimukwata. Tukiraba. Abakazi batandise oteeseza babba baabwe babakomole kuba balina okukomolwa. Tebamanyi bulumi musajja bw'ayitamu. Naye yo mugamba omukazi nti kati sawa yakomolwa simanyi misinde gyazaako. Tugenda maaso. Bagambye sizoni ya Imbaru. Kati abasinga tebakyayita ku makubo ga kugundi bayita endi mu nsiko. Gwe firimu yino. Kati abantu bayiga bannaabwe balinga abayiga emiswa emyene. Lindako. Soko olinde. Ate omuntu. Papa! Gwe! Taata! Waliwo ginakane kintu kyatandisa dda. Mwambazi aleete bamusalanga mujje tugende tulabe. Mujje tugende tulabe. Laba ekigudde ku kyalo. Laba ekigudde ku kyalo abantu beesunga bannaabwe nga tabbo. Laba tabbo. Situka naawe bajja kumutusalako ng'oli wano. Yanguwa. Musibya mutebe bannyabo ne basebo Waliwo abatakyava mu nnyumba. ssaawa 2 ez'ekiro. Ogenda ulira amawulire. Omuvubuka amanyikiddwa nga Kutosi, muganda wa minisita Wankuusi, oluvannyuma lw'okukkiriza n'asalawo omusale. Kaakati waliwo eyakkiriza Kutosi. Okoma muganda we ayitibwa Bwe baamaze omusala ne muganda ye n'amuwaayo mbu tebannamukola ki? Tebannamusala. Tajja yekaaba yekka nga bulaza eri yeekwese okke. Ono manyi waabeera. nti Waliwo awo olugambo akola ku bagisu olugambo. Buli omu amanyi waali nga mugisu. agisu. Naye bannange, obutasala mbalu nago musango. Ow'amawulire abuuza. Kaye batuuseeko. Laba ekyabadde eno. Alengera ggulire. Wembeera mugiso nzikiriza. Oli yakkiriza bamubaage. Owaayi ate Wanguusi. Kadi Wanguusi ki? Mugababa. Ebyo bye nankusanyukira na Oli akyagaanyi. Jeno. Era yagaanyi n'okujja. Ndi ngenda ku mulimu. omwana oyo yatulema. Nze omwana oyo Era yangaana okujja eno. Era n'okubyogerako bwene. Lutalo. oyo omanyi mwesonyiwe kuba yatulema. Ndooza Lengera akatambi ku mawulire. tujja genda kasitagoze. Ono yasaze wajje bamusale. Wanguusi. Wanguusi togende kubaaga. Basore nguombisire. Tawe. Ari wakakasire. Wanguusi adduse. Kutie kumulolesa ali. Wali abakulira ku kyokugitema we bali. Namona kubisabisa. Atawe. Paka. Wanguusi ono. Wewe maluli. Kakati waliwo abateeka ssente mu kuketta abo ababa baabula. Era paka kumu. Wankuusi balina omuketta bamanye waali. Ebyo byaliko asaaga.
wali eri kasitoba ng'omaze okukkiriza okusala ne ku malwa oba ojja kusembera kuba oba ofuuse musajja okutula n'abasajja nawe neetire mu lukooso mu masaaba ono ng'akwata simu wanyala naabi nyala n'okomawo ku butaka eri bagenda mu maaso olulimi lukaaba era we tuviira wano baasi neyanziza mama kati olugambo muganda wa n'akanyono ye yagize yakkiriza kati muganda emutegeke ebbaasa enywevu nze ngenda munoonya ngenda mubafunira lwengera olugambo ono ye ku lugambo kwalya esimu ye woofiisi mutegeke ono wangusi wuuno simanyi onaleba mulambirira oyo naye alina okusalwa tulina olaba ku maziga ge lengera amaziga g'abalala essanyu ly'abalala bamubaage abaagibwe ngenda muzuula ne wanekwekanja mulonkoma egenda maaso abantu bagala kudduka ku byalo tugenda maaso era bayita mu ttale sizoni y'embalu bwetuuka badduka misinde tugenda maaso ne firimu ebikwekweto byatandise dda tebibe owa boda alina baatwala basi mudduka temunasala gundi gwe jangu laba ekintu laba etabu tebanansasula abo babadde bayuza babadde balinnya boda mu kimpukumpuku gwe katonda atuveeyo zayanga tebagitwala gwe nja kuleka weggwedde nawe tondeka amazzi gantwala egenda mu maaso kaakati waliwo omuganda atandise ofuna ebirooto omuntu okutandika okuloota nga gwe bayiribya eyakkiriza mu baagatunulira basooka ne bakusika omukandala ogw'obuvumu bakusiba omukandala gw'obuvumu n'oguma wikakasira omwene oluty emmalu kati olina okakasa ndi eno embalu teruma embalu eruma oyo agitidde owulira mugasiira weewu gasiira mbanu basooka ne bakukozesa ogundi emikolo kukukooya bukooya olina osooka ku luzi bakwetolooza emitala mwana atambula mbuuko endibeziti mbuuko sabula gwendibeziti mbuuko akabooto babeera bakusudiya ng'oli wakati si kubanga odduka oyinza okutya embeera mbuuto leera boojo gwatawole mbuuko ali mbuuko ogeza n'odduka embuuko zijja kulya embuuko wanyala naabi wasala bati wanaabi senaawe amazzi aganakunaaza todduka ojja kubwa embuuko bakuyimbira akayimba ojja kubwa embuuko bakusudiya abaana b'obuwala asooka naabe uyo yejavanya aleete anaabe tulaba obaana aba obulombolombo buli wali bakuba endulu y'obuzira ettooke lyasookerwako lirino ennaku zanaamala nga takola ettooke balireesa ndano ne muke n'obutiko bubaayo obubaala bamuwa ebirabo bakuwa ebirabo gabetabbu tugenda mu maaso
Naze chambe sambe sawa ya chambe yasukana be echambe sawa ya chambe onasukana be musale chambe kiri musure dalwe chambe tomutisa ajja kupoa chambe tulawe tukubagire chambe terera ku chambe sawa ya chambe waganga tatide chambe egenda maso filimu nawaga puli balachale emkwade mbegwe munyweze mchiwato buka mtulabe ogumye ndi ripa richo gwe movie egenda maso waliwe yafunye ekiroto nga muganda naye ng'ali mbugisu nga bamuyiribya amawulire googera anyumirwa obuyimba bwewaabweka yawasa mubagisu muhaye banenge wazedda atolagawo omukyala omwami akomyewo. Oh my God. Muganda ana bonabona n'ensi sinajiduka ewaffe lijeko eno ndaba wanagira n'ebyagaana omukyala ng'ajja mbadde nkuleetera katebe ate watudde dda nze natudde dda nakooyedda nawe wali tuuliddeko wano mukwano lwaki kiki kijja kunyiga ndeka ntuule wano kuba tugenda maaso gukuluma owaayi wangi mukwano wafumbye ku kyokulya obwedde era nkutege obwedde ayiyiza mwami naba mu ngalo nga tomanyi kyogera laba akataasa abiraawo ozannya n'okuzannya saagala omanye bye mba nfumbi owaayi wafumbye eki ng'osose kunnaabya ngalo n'akamaze kulya ne nnaaba nti maama leka naawe nakuyiyiriza banne mwami wange ntandise okweyongera okwagala wenna olina onyirira obulevu bwonna bugimu kumba obulevu bulanga mataba obulevu bulanga mataba osanga omunyankole nga yakwogeredde genda ggwe bannange n'alyoka amuleetera omuwogo omwoki ne tampeko y'amazzi gwoba ozannya n'embeera bubi nnyo bannange omuwogo tebagunaabira mazzi onaatera nno okufuuka naye gundi gwofuuse omuganda kuba kati gino emiwogo jajjange nalwoga yagiyokyanga kati ate engeri gyoyoyo gimusinga oyokyeza muwogo kiguno gwakawogo kyebandula kati nze ndi mugisi naye byenkola ettooke lyenkufumbira ano oyinza okikkiriza sikikkiriza ate wabule kalina lava akagisu kano kamulayi agala kumuvuma naawe leka naawe onyirira mwami onvuma bannange olina otuba okayita kaba oba tuba akyayi nga kakyayo nywa kakyayo tuzitwotwo okutali majaani ekijaja kyaweddeeyo kijaja ebibaddeyo tebibadde kati biki byabadde mu miitingi zino sisaana nenkubuulira sooka egunda ekiwogo ebyavudde mu miitingi munnange bizibu jjukira bagambye atasaze gundi eyo leeta nkunyigira ekiwogo maama yagitwokeranga nga kaleeta emboozi akakyala kaagala bba waako nnyo kamulayi kano kanaakuwoomera weesi mulayi eno gyenva okwogerako kati ebyavudde mu miitingi byabuwangwa bwaffe byabuwangwa nokimanyi ndi mukyala engeri gyendi omugisu kimanyi oli era oli mugisu kati naye munengeri gyendi omugisu waliwo akawaayiro akaasigala kamu olyoko obeere ng'ompangudde byonna obe ng'omaliriza mwami naawe kiki onookikola ompangule kikakyayi kampoomedde linda gwe muwogo akyawomba agenda bikwakkuleke omuwogo gukirire bw'onookola ekintu bane bw'onookolera kano akasemba nzenna ngenda kuba ndiwo kaakati oli wa byansi badde manyi oli w'amatayo ate naakumala eme saakusasula ewammwe abakutu bulijjo ofumba makameka ng'okusale munnange olina osala egundi enki embalu olimu amagezi
Katani. Are you stupid? Kitange muganda. Jajjange yafata saze embalu. Ongamba kiki ekyo? Oyagala kumanyira. Oyina plan ey'okunzita. Oyagala kunzita. Kenkutugofe nga sinafa bastard. Yefunye todduka nkunyige bastard. Nafuna oluku. Gwe jangu wano. Terera mulaini. Ani gwomanyira. Jajjange yafana embalu ye. Gwe ani gwomanyira. Egenda maaso. Genda osale ya jajja otumbavu. Kumanyira manyira. Mazigwa ina amagezi. Awalimu amagezi nsale embalu afe tusale embalu. Wena wasa omugisu kinfuula mugisu. Simanyi bwondaba kaamatu mpita wakayima. Laba omwana wampe mudde. Sikiraba nga yawulira bwe bakimugamba yawuliranga gwe basala essaawa eyo. Yokunga amasala embalu. Embalu. Mukazi. Saganyama okubuulira. Tozanyisa omugisu. Jajikwokyera nze. Nja kwokyera mu nnyumba eyo. Afadhali nja kumako omuliro embalu yebejja yokka. Naye ng'ojja kutereera mu layini. Kyera mu nnyumba eyaganyama. Saakumanyira. Nja kwokyera mu eyo ennyumba okuggyako nga si. Omugisu akaaye. Nga sinze muhaayi. Byaka 10. Muhaayi. Nze ndi mukazi mugisu. Sebo ffe tuli bagisu. Sanya. Tukoye obujama bwe wammwe mmwe. Mawonya kutema. Jangu ngenda kukuwaata. Nja kusaliramu ennyanja nkulya akatogo. Naye mmanyira. Ani gw'osiruwalira ku mbalu. Mbalu yange yonna njirunze ekuze oddaawo. Ate ke abagisu tebapa wawulya zeeyo. Babadde bamuleeta nalusekeso. Kaakano ogenda okudda mayinja buladi. Naguddemu ekizibu ekidumusi. Kiki? Yagambye. Omanyi okungamba. Omukazi embalu. Yangambye ensala embalu. Nze omusajja omuganda. Omukazi nangamba asala embalu nze omusajja omuganda. Malenge. Fe abatasala mbalu. Mukazi mugisu. Nkubulyeko. Bwe wasa omukazi omugisu. Nawe walina okusala embalu. Osese? Owakanyi? Kani onkuba bajja kusala nno. Nga nsala ntya embalu? Bajja kusala. Ono yamugamba gwe balina okusala embalu. Gwe no kale oli muganda. Kayino gw'olina neweddukire wammwe bweddayo bw'ogiwonye naye nze. Naye nina wano wendi kino nkigamba ggwe embalu yange ekaddiye. Kiki? Tonjogeranga naye kinsibye no mayinja kwekweka batunoonya. Ndi mugisu. Naye wasala embalu. Ndi mugisu mwene wagisala nkugambye yange embalu nkulu. Njitya. Atya kuba buli myaka egiyita eva ku stage eyakambe. Kale esooka ku stage ejirita nedda ku yakambe bwevaawo negenda ku yejjambe yapanga. Kade oluva ku mpanga ebegenze mu accident loaded. Oli mukwano gwange gundi gwe kati tabalinoonya nja kumanya ggonjogedde olugambo gw'oluba olukoze. Mayinja. Nekweka eno. Abeera eno olaba wobalengera ngodde eri mu jjinja ng'osirika gwe bagambye eno basalirayo embalu. Kandya kunsala. Tayagala kumubaaga. Obuwangwa. Naye ku byobuwangwa byammwe byempulira. Bagamba nti ne bw'ofa nga togisaze baba bakambwe ennyo ku mulambo. Embalu eba erina osigala ku nsi gwe n'ogenda lulu. Ngamba nti ansala embalu olw'okuba nawasoma. Naye omukazi nangamba bansale. Singa nali mugisu nandisaze visa wakiri nengenda e Busoga oba nengenda e Buganda. Nkubule ne bodduka emyaka 10. Wadduka ne wadduka emyaka emeka? Golowooza osobola okudduka embalu? Bano abagisu embalu bagiwunyirizanga embwa bw'enoonyereza kamuje. Bagikonga lusu. Era wakuyitako bw'ati akulira nga embalu ewunya nga tonnagisala. Kino kibuuzo naye. Wadde oli mukwano gwange. Abangume bagiteme. Waliwo ey'okusala n'ey'okutema. Olompaddeyo. Mafaati. Ate teri byakusannyalaza. Kikola ekyo sobola kuvaamu. Okubeera ng'oli muzira bakukiko ng'owulira. Ne bakukwata. Tebasobola.
nze mpya nkoye omazeemu amaanyi ekintu ky'engundi eno kindeese bagenda gano nankya tukere twanikubya amayinja gano kuba enkya baganona tukigwe tugende naye kubanga kuba nakoze obwe nyinza obutakola enkya engeri sizoni gyetaamye ensaba kimanya oluganda tugenda mu maaso baasi babagwako gwe tunulira musiba mayinja ate omuntu alina embalu abadduka agaziwa ezitowa ezitowa kikyo ekirina embalu okirabiramu ekidduka olaba embalu ezitoye woya kale gwe nze ndi muganda mundeke nze ndi muganda munveeku omuganda gweoli mugisuwe n'embalu ezitoye jangu wano basi jangu koyagale kogane jangu keweefiise kokola otya ojja kudda engulu nga ffe tumaze ebyaffe totumenyera muganda wano yakanda kwefiisa basi wowe mama yaye mama yiyo muteme nagandanga kati bakwasa okwasinga nkoko bannange ai mama bantemye ai mama bateme embali yange olusingosingo uwi mama bantambuza nga najagira basi abakkiriza babakolera emikolo bakuyiwa evvu mu maaso oba tulaba gye bakusala bakufuula akawunnununu kufuuka akawunnununu bano abeera sseboka babasale babakolera emikolo engoma ekaaba wulira ekintu nagambye mu modani muzisanga era nga tulaba kina Uganda mwena abagala okusubula firimu zino modern movies wali eri ku Majestic Plaza level ya kutaano we musibasanga era nga tugenda maaso n'ekina Uganda ekimanyiddwa nga Imbaru kale lunda gwe bakuvulunga bisendege waliwo banoonya bugumu batuuko gwe ulira akadodi owana obuto bweyagala tebunatuuka myaka gyayo busaakanya bwolowooza byabakulu bokka bo tebulikula tunuulira ekintu kitambye butami Rio koba bejjaga baagala basajja basala embalu naye bo awo mugamba nti ebbeere liveeko ennywanto asenguka ku mutalo ogwo maama yalakunzita obulamu bwaffe buli mu bbeere likooti kunoonya buvumu kukubaga nga okooye jjukira olina okukaaba wali eri jambi bakuyira
akuyira jambi eringete mente nange oyinza n'okwogera mu sekendi 2 kale oba oguma wano nabakwetolooza ekyalo kikulabye ogumye olwoba ofuuse musajja ekiri wano ekyali wano gwe yirima yinuka girete bagisale tekawo kulide akadodi luno kugambye werekerwako ebyana biwala eri ebisinga oku gwe yirima kale gwe bannange agumye bateekawo evva eryokya bwe bamala okuggyako bakusa evva eryokya lwebanga lunyata bwe bajjemba lubakwatirawo mangu weewayo omulundi gumu nosiba n'oyingirawo nga komando n'onyisiba obuti buli bw'obusuula oba mutiitiizi bakugamba emisango ajja kuba oluyi leeta omulala sumulula leeta ebyaffe leeta banange omubaazi abaawo kale ekyali awo kino kiri mbaale mubagisu kale leeta obutembe oleete obutembe mwebale kuguma mwebale kutuwa bintu byaffe kale mugumye kati alinaku esigadde za bugijji wano bakugumya ne bakusala nga towulira akyalimu olukende saawa yako ha akwiridde omusenyu bakulunga omunnyo
Sawa eyo mbaba kaliba. Wa filim byono. Kale. Yeah? Oyinza gamba agenda ku. So oyinza muwogo. Oyinza kwefula agumye. Mulujjudde. Ogumye. Mwebale kukiriza ekikali mwebale kutusabira. Mwebale kutusabira. Mwebale kutusabira. Kusabira. Wawe. Mulai mofe. Mulai. Wasili ni byosi ni wose. Ngalo. Sokolo. Wakiri bole. Iri babwada. Kakati. Ogwewe. Ojeri. Buli kimwe kibi kibeera ku ggwe. Bakwandulira obunga bwa muwogo obugaze. Ogaga. Yaka. Byakufuna. Bakwase ekyambe ekyo kisala. Tukiwagaleko. Tusoke kiwagala. Tusoke kiwagala. Agoga. Oyagala. Ogala. Kakanya. Ogwa. Ni buno bulombo. Kakati. Bamala okuvuma. Malo kuvuma. Mazo kuvuma. Sawa ya kugira. Kwate ekyuji ekigaze kyuji. Manjire. Senga ne buli ba masaba. Kakano ogenda okuva eyo. Tehota. Wewe lisanyishe sunzo kesere. Kakati engeri gye wakkiriza saba n'ebintu bino. Nse byese narawo lero kukugana bukali. Nsazeewo nkuwe ennume eno. Kuliko n'ebbango wali eri. Yiyo. Ekyatutte gundi. Njagala nkuwereko neyiika y'ettaka. Bino ne byembalu birimu ofuna nje ngende. Mulai yes. Yiyo. Ejegobere. Egenda maaso. Efirimu. Waliwo yalemera e Kampala. Ali mu mirimu. Kakati mbadde njagala omuntu gwe nsobola okugenda naye. Kakati mbu baamubikidde. Jjajjawe yafudde. Ayina okugenda aziike. Kati nyo alinyala mmanye ayinza okunnyamba n'amperekerako. Kyasaako asigale. Omu asigale ng'alabirira bizinensi abala ffe tube nga tugenda. Takulekerera ate n'emirimu gyawa esigale nga gitambula nga bwe kyetaagisa. Tugenda mu maaso. Kakati obadde ogamba ki? Naye nange mbuuza lwaki nze sigenda lwaki omuntu siyasigalawo? Ono awuli ayagala agende. Oli asigale. Olina ebyokukola bingi. Kubanga fayiro zendaba ezisinga zizo. Ate nga balolo nti amaliza fayiro ze. Kitegeeza. Kakati gwe nampeera ogenda asigala naawe. Tunuulira. Kale yagende Kabalo. Yasango. Ne mulabira ofiisi bulungi. Kakati mpamange okugenda sigaanyi. Okuzika kwa leero tugenda. Ono yagenda okugira okuziika okwanca. Okuzika kuba kulina kuba kwanca kuba embaale wala. Kakati ndayeeka
osetinga ebintu byogere kujja nabyo kati ogendagenda bwotyo kabona ebintu byokola ogendagenda bwotyo nga eri mukyalo sirikako naawe mbadde kinamu kintu kiriwo kiti kabaalo wanise ngeri tugenda dayeeka wesotinge ne mubwangu obwangu bwabumanyi era nja kusobola ojje wange leero kale taata tugende embaali kale mukama kati tolwayo sigala kulwawo sebo naye kambuuze ani yafudde mpulira muntu yafudde nokumakya omwami yafudde babiko yafudde naye tebamanyi tebamwogera linnya topiki eriwo yakufiirwa agambe jajja pozi wandibuuziza abadde abuuza emyaka ng'emeka mukamaani gwekyolaka kikwate kuwona egenda maaso ati nambeera ofisi kuma bulungi wekimufanyo zona zona zirengeka bulungi jalikolako makomera akati ndala tugende kati munde maofisi gamukole wegenda wetegeka kati tugende kale mukama ngeri maofisi bannange kyemwakoze kirungi nnyo kuba kati nze namala dda okusalibwa bali mu bawaana abasaze nnyo bazira b'ekukyalo bazira sebo oyambala ku leesu ya mukazi we gwe n'otambula ekyo kitiibwa kyamaanyi nnyo wale kibadde kyenyeganyaokuse musajja era buli wogenda maaso emba oba ofuuse wa tabbu toba musajja kubanga nange wemaze okusala akaye wenamaze ogire ningamba ikalijjo kintu kimenyerwa embalunga ezitowa badde ezitowa nnyo kale mpulira nawe wuse nze nampulira ndi muntu sanyu kasiza ate oba owenye n'ebirwadde ebirala okubanga byangu okukabba baga nti owembalu talwalambwa singo layini mugende musale gundi naye ng'atuntumuka embalu eno muntu gwe basaza jjo nerera akyatonya agindu kijja kutereera mu wiiki emu ojja kuba tokyatonya egenda mu maaso waliwo abaali ekampala ekindu baakidduka era n'amanya kati balina g'abaganda n'emiziro beddira tobabuulira ebyo ng'ani atonyera wiiki namba akomye wiiki omwami bategeka emmere balina okulya emmere nga bagenze eri mweraliikirivu balina okulya ku mmere nga tebannagenda setandadi kaikaye dandi je ale dandi alina ebyana bye ono yeetegese edda yeegomba okugenda embaale ewa boosi we gye bamuzaala mulekereko omanye ebyemikwano bye biba ova vudde naye bw'otuuka mu kibuga olina engeri gy'omufunayo ate abooluganda abalala kale wamwe wabanga guddeyo mutawaana bakuwerekera kadi yesunga okugenda embaale ate afaananayo tugenda mu maaso sajja boosi yakola entebe ewanika entumbwe alina wanyiga entumbwe neyereega balina n'awatuulwa n'awaliirwa awawummulirwako awatuulwa ku boosi waliwo esepiki eza yero waliwo ebibakuli ebibavuliya waliwo nakaniki ekibakute ekyobutunda boosi kino kyonkoze olaiko oyagala nkyalenga bulijjo ewaabwe entamu eba ziba bbiri ey'enva n'ey'emmere ate emmere eba emu bw'aba muwogo peke yake teri bino bya muceere naye kati wano babalansinga ddaya tebasoma topiki ziri eza sayansi bulungi naye twetegese
bw'obeera ng'oli Bugisu weegomba okuzaala ng'oli muwala naye bw'obeera oli nga toli Bugisu weegomba okuzaala ng'oli mulenzi era. Ogenda okwetegereza. Bosi agenda alina abaggulawo ne bakingaho ayolekedde Mbaale ava Kampala ajja Mbaale. Bawankuusi akwatibwa ku ssaawa 6 ez'emisana. Ulire gulire. Abasajja abavudde mu nsozi z'Embaale ababadde bataamye Buggo nga tebasalika. Baramufata. Naye baramufaze. Abasajja bagenze ono y'ow'olugambo ayiza n'okuba yakoze ku kyokubika omuntu ataafudde. Kyetaagisa. Omusasi waffe kaagatuwe. Katulaba ag'omusasi. Abadde ne mukazi we bazze okuziika. Asaliddwako modulo eyo. Kati saasira abaawerekedde. Bayogedde olulimi lwe batawuliranga kaawo. Oyo musooka muleko yalabika muganda mumunyweze. Muki? Kwe. Banywezani. Bosi bamukutte. Bosi bamunywezezza. Banenzize kuziika ati asooka ojje. Jena kubba ejjinja wano. Ono yawerekedde. Yakkiriza bibe bya mirembe gwe eyawerekedde bino bye byagundi. Awonye ejjinja bamuyisaawo bamutwala akkiriza awo agenda tuwa ebyaffe awo bisiigalirawa awo ebyaffe abireka awo naye nga ku miggo gino n'ebiso ne gundi oyinza obutakkiriza omukazi waavayo mu misooli bamukutte awo naye mbugize kadakanize n'agaye bamunyweze bamuyina kati saayira mukole ensobi akabaasa mukaweereze saagala ebyo njabba waabalala kati singo layini yasigadde tumuleeta alina okusalwa. Ono yakola ku kyalugambo buli gwawayo ze ssente tugenda maaso baasi yambalenga omusoga kumbe weeri ate nzija mu meeting atujjeno simanyi onnonye badde nayingera nakusanga nga watuuseeyo era ngende ebintu byagize deri soko gye ndukuvu atulwa badde mukyala tamalola olugambo lwakuno mukyala tamala naye najja kutenga sikugambya ate nkimanyi obyagala alina kyazze okumugamba naye omanyi ekibaddewo tamala omanyi ekibaddewo abadde ky'omwami wange bannange bawoono wulira musajja we bakiwe bawe agize bamugize kiki musaze embalu bamusaze eki byawulemu bikakasa kakasa olimba obwegera mazima bamugize tamale bannange mukama katonda wange yeebazibwe munnange badde manyi tamale wange bannange leero yagaana nze ndabye tamala akkiriza nakyakyanja n'ayiwako
Nanki. Chiwaza magisi omakoye. Agamazino omukazi mu nnyumba abatalese buzibu. Sowaani ziyinza okuva mu kabada n'ebikopo Kalenge gye bamusaze. Kamala omuterekera bba wange mutegekere. Wanyala nabi wasiri yosi wafinwase. Awasiri nebyonda wofinwase wabyo. Kalenge gye bamusaze. Kengende mufumbiro tuta. Asange nga wetuli luno nja kuzaala balongo. Tetugana meeting ate byembadde ngendo tesaako omwami abimaliriza. Bannange mbadde munjogerera kakati mudde mwogere. Bwe wange simanyi yazitowererwa. Ng'agenda fumbira omwami. Okudde Kampala. Bangi tuyita nabo mu batambula naye nga tebamaliriziddwa. Kadi omuzungu ogimugamba awo n'ofuna eŋŋuumi. Egenda maaso biggwerawa. Tugenda maaso. Ono akuba essimu alabiriza engeri gy'abafaanana ennyo. Akubawa akuba Hello. Chichi. Chize no mbeera mbi. Gundi embeera yabizze. Nejjusa lwaki nze yazze gwe n'osigala. Nagambye nzije n'olemerako. Obosi bamunywezezza. Bamututte eri ku baagirira ku ssogolero nga okugundi embalo wanje. Kati kiki ekiri egwe ng'oyogera ng'ali mu mpuku. Oluddeyo okukyogera nti ndi mu kasaka. Ne network ebuukabuuka simanyi oba onfuna. Kati oli mu kuseka. Gwe naawe va mu lwali. Omanyi olwali lwakulemeramu Kyagulanyi. Kyogere ennyene erinnya baalinzigyeko dda. Bambuuza simanyi yenze Isa abirye. Kiki? Baagala kumpisaako jirita. Kati kyogamba nze ate ono yasinga obbafaanana. Kugambe jangu buzzi otuyambe otujje eno. Nze gaye ne wensula simanyi ensiri ziri eno ziwumanga helikopita. Wendi ndi mukasaka siraba kyakola. Kati ngambye nzija naye tobanga ondeetera buzibu. Okeerako wendi nsuze bubi seebise gwe kyoba omanya ndi mukazikiza. Owulidde? Beera mukazikiza wenkusa. Abo wenzijaawo ayogera ekyo yinza okugamba funa ekitooke ebyamera ebisatudde wakati egenda maaso ng'olabye n'embalo y'obulaza yaleeta obuyambi yaduula. Omuntu okusula mu kasaka k'omutala gy'otazaalwa. Ono baawe buli wawulira ekisaatuuka abaako kinze namba emu nga yabigere. Kyagala muzannyo. Naye zigenda Modern Majestic Plaza emis video nga bulijjo. Sijja kubulinda kukya. Engeri omusajja gy'asuze mu kasaka. Kandabe engeri bojjambo agenda na bbaasi kubanona. Kintu ekitali kyagundi. Nayokwera ku makyanze. Sitokisi tizitukula bulungi. Yino firimu. Ani Nacha wakazokuse. Nacha. Owe Nacha. Owabiza bichija nevenga tozangeza obude bugenzi. Stokisi zange tuwazo ziza kutukula. Tuna stoki. Amazire katali wochichi.
tofukamira ko kalina kanisumalo ko bwesumalo kusi Nda wekuja banani. nderede nere nyumye to akuntereza bulungi Nyumya kajate ubere. Bannange wawasa musibe kakati ngenda mbale kali mbale gyenzika bebi ogenda mbale nga ngende ntaase bali naye ng'ofaanana nnyo abaayo kakukuuza wombafaanana kuzza musango ye okufaanana Luganda ekyo kibuuza ani ng'akutte Jambia kituufu oyagala muganda wa bosi wange mwanyina tekirina buzibu tugenda maaso brother nga gunda omusonso oguzitowanga ki mu periodi ey'embirigo kati mwamaliza mutya kale ekintu mukoze mutya kuba saakubeera namwenyeraze wano ng'apaala n'abalenzi nga tewali kiddako gende fumbe oba oli mu byabufumbo oba byakugenda mu kidongo ambiyaasi wali kukyusa kugira nanga mudda nenjamula tube nga tuyimaliza era njaga tulaba banaakuwasa ekoko mu kifo ky'enkoko awo toteesezza bubi kale kebera ugundi musefu gera ali musefu tulabe waliwo ekyebiri ekyo tokwata ku kizike zijja kumala wiiki wemba nduddeyo ebiri tokwata ku zike eryo nsanga siri mogoleko saagala ebyo ate ennyumba we mba ngikulekedde gikuma saakuyingiza balenzi buli kaseera ekintu kyataama kale wulira ekiri eno kitamye butami bategeka emikolo waliwo eyakkiriza lwampaka katatire bakuba ebidongo bunebuura bulewulemu batereza bojja basi ni bosi ni bamwambaza ni nkorigo wayanga basooka ne bakusaako amatidi bona n'onyuma sooka wakuddusa emitala nga 8 manye aba tebalina kuddusa kitegeeza embalu eba ekyali ndalu kale nosooka okuddusa neggwamu amaanyi wabaawo akutta omugogo si muzingoonyo naye omugogo oba oleetera embaliga mu kintu kino bbirawo enkoligo n'okitegeera okutya kujjewa wonna okujje ne mutima tekulina kuba ekintu kino olabe wasiri ne byosi wafi n'obuyosi walayi mulayi wasi ne byosi wanyara naabi wabi naabi ne bamutandika tebasalayo yakasirise zonna ziba za mu lujjudde omuntu obulwako ne wookaabira wasiri mwosere basi tunulira kaakati eyawerekedde ne ku kino kaabe mujulizi eri bosi yawolereza temugira weeri kale wabe baba kwekika ab'emiggo just in case oyinza okwagala okuyuza oyinza okutabula ekintu awo tugenda maaso eno yembaale
tulengera ebyobuwangwa byemba awekera awulira akoye bakuddusa n'okoowa n'okitya. Tugenda maaso. Ebintu bwe bityo bwe biri. Bakwetika bakusuusuuta. Essaawa eri ekijambiyo oyimirirawo bw'omu. Bas. Bagikolera obubadde obwa buli kala. Leeta ebyaffe, leeta ebintu byaffe, leeta. Saawa ebintu by'abasajja byetikidde ebbanga. Laba kaki kano kakumbi. Kasita oyingirako kasaako okafuluma teriiko. Baasi. Oyinza okudduka wabeera abaamiguwa, laba ekyambe, wabeerawo ebibazzi, just in case eyinza okuba nkulu nnyo. Praise to God. Saazaalibwa muli n'eggwanga. Nanti okuntulugunya nze. Gundi mudeeka mwekebere miyinza okuba ni abakyala be mulina bayeyo. Ate nga obulombolombo bugamba kobe nga oli weeno ate newasa oweeri era oba oyingidde eri. Kati oba olina okukola ki? Okubawa ebyabwe. Ono musanyufu Muganda yawerekedde Just. Simanyi oba teri akawayire akagamba n'omwerekeza ayinza olugenda. Basajja bano nga bakulingiza. Mwalaali wali. Balina kubanga abajulizi. N'abaana nga balaba obusanga bunyumya. Tebe ekyagudde wamukalajja eggulo. Enkyuma kye bakitoddeko abo. Olaba Kina Uganda ye firimu eno emanyiddwa nga Embalu.
era ng'ekwata ku byobuwangwa by'ebugishu abatannaba kukimaliriza ekintu kino mwangwe mukimaliriza otherwise bakunoonya obuloonya oyinza kifunamu enjawulo nga bulijjo eminze enkwereza ate nga mwina abagira ebinauganda tubaagala nnyo so nga twakutegeezezza osobola okujja ng'omusuubuzi wali ku Modern Majestic Plaza oba ng'omuguzi kinnoomu. Hey. Bosi ekintu kino kigumiddemu. Bosi weebale nnyo noono yannonye yakatuuka muki bane wanyala nabi musembere eri musembera bosi kikinga bakutimbye ng'akagologoosi nagamba bakubaage mangu n'ogaana kati olaba ebintu wabiguddemu obuteetegese naye owulira otya wansi awo babuukirirwa osiiyibwa otujjibwa bosi kuba kutujjibwa kadi waki bakumanse vu bakutaddeko ne kalimbwe kiki ekiri awo tofiira alo ndaba otonnya ovaamu otonnya mulindeeko kadi bakusibye magumba gaki gano gamunyeera bakusibye fire bane ejini zino muzaalibwamu gundi tunyumirwa bunyumirwa musa sooka ojje twagala byakunywa mutuwe ebyokulya n'ebyokunywa guno omukolo gw'amaanyi bosi n'ayita n'ayogera mu lweri ne bano bakusalwa kale gwe laba tabu laba firimu bayingira olusuku gwe mukama bulijjo muwuta bw'atyo mukama waffe fembi tugenda kukwatana mu office kati nze saala kumanyira ani gwagala batutoleko nga twazaalibwa tuli balamba. This is not fair, tekiba fair era basigala bayomba naye bwetyo begenze obadde olaba imbalo okuva mu emizi video natenga bulijjo nagamba essimu eri 0752 119087 mwebale kulaba era tubaagala nnyo mwena bawagira ebinauganda mweraba.